Inside Story Uganda, real source of political updates. Andi munabagamba nti amawuli gasetinga agenda agenda seti kati ani asetinza agenda seti kiri munsi kati waliwo omulamuzi yakoze judgment esinga obusiru munsi omulamuzi yagambye nti omusenze ng'agenda okwewula sente abulire nannyini ttaka kati kuliko n'ezaabano ezaliwa era ekisoose okusirika amanyi ekibbi kino ekyobuganda land board ebyemmengo. What type of judge is this? Abantu babadde ng'otolina bwannannyini. Where does a landlord rules? Even if I take my kibanja to a bank nezinemu okuzaayo era kituuze era afuuka musenze wa nannyini naye ono omulamuzi yava ngenda muwandikamu akatabo bw'oba olina ekyapa itsoke naye mbundagano you see oli musenze weewolera ate ku ssente alinako ki njokola nkwata owa Buganda Land Board tukubaganira ewange alinako ki ku ttaka likwe alinako ki yali agaba ettaka ng'ayawula olukalu n'ennyanja ekyapa ky'ettaka n'akiwani ekyensi aleka chiwada mune era nze nabagamba sisomangako byafaayo nendaba where land has been solved amicably. Museveni akulira panado kukuuma abantu bwati ne bwati n'abakakanya ku bulumi in 1200 AD mugende mu downloading there was what we call the black revolt. Black revolt yabosenze beekumamu omuliro ne bakwata alipo why baali babatulugunya ng'obwadduka ogenda mu kibuga bakutemako omukono okuddayo bakutemako omukono ogwokusatu ne bakutta abasenze kati nga baagala babeere embyalo baddukira ku masengere ebyali byonna babidduseemu. Yes, black revolt. As a result, what happened? One, abaagala okugenda mu kibuga mugende abataagala mikono gyammwe nti tteeka eryo ne bayita vagabond law. Munnayuganda omuganda alita vagalanda bamukutte vagalanda lyatandika 1200 AD nti okugenda mu kibuga olina omulimu gw'okolamu oba tolawanda kireerese bajja kukwatira bakusibe. It will start introduced in 1200 AD era bwe wawuliranga nti obuli bamukutte vagalanda aba yagenze mu kibuga nga talina kyagenze yaleerese that the tenants have money should pay for their ebibanja bafune gundi ekyokusatu bwe tufiirwa munaffe tulima naye nga lipo emaze kwogera lipo kati ebyo yabisimbuliza mu mbeera ki badduka ebungereza emisinde okugenda ku masengere yayo 1200 AD. As a result, people migrated to the cities and the big chunks of land left behind were used for fencing. We call it the fencing period in England. Balirondira kondiga nenga lipo emaze kwogera lipo yayogera mau rebellion Kibanyata yagamba nti abazungu bano bagezi baatugamba nti muzimbirize tusabe twagenda okuzula ettaka lyaffe bali Kinyata bwe yagamba abazungu bwe bajja n'abamisa ne baatugamba muyimirire muzibirize amaaso tusabe kozi babba ttaka lyaffe twagenda okuzuukuka era mwanange n'abasajja mwe bayigirize kakati omukolo guliko pulezidenti oyinza okusomesa esaala ey'essaawa enamba ali anayogera ddi ng'azibiriza amaaso oli mutemu bwe bamukuba essasi ng'azibiriza waliwo by'omuganda yabyogera sajja lyejja kusoma ku mukolo Kandi era sebo sina na motoka jenaji ranga hadi yali yogeredewa Nadine muganda munadini gwe mukisa gwofunye nyaka oli maso ga president ngoda mu ebyo abalala bonnanga bamusaba nga bamusanze ndamu motoka ate musige amuwadde omukisa ogusinga nageno muwe motoka era mukama ye yajimuwa amuwadde omukisa singa ne president lizimbe lyagendeyo n'abantu nilimugasewa naliko owa Food and Beverage
Embera manager banga deni Chechaba bangu babwe yakwa nengenda ku district anyaje sura navayo nengende Buganda Land Board nesebo wenkubulirira wano nanda we agenzi yidemu yabitula era ngawulire gamba basajja babo bakwate basa bajimbe alagide nalumu mumu ekyo tuli munyokola kikola na omuntu nonga ayetaaga ayogera n'ebitakwatagana nkula bamuwe basa problemu tibamu abaganda musaba ebintu akusobola simpase ndibubi kati nayogerera wa ati kakati ajja kugasiina nga tuwetotodde tewetotola gamba bugambe taata mpaye ate bwebatompadde oba onkoze bubi nayogera bintu bingi omanyi ewange mulamu wanemedde ku kitanda tali mukwano gwa gati mulamu wamulemedde kati eze kamujeyo muwase you are very honest people tulugwe mvu okuvuma kati ngende kumacha nakuba essimu mboni n'ebizibu byanze nabikuleetera kumacha abasajja bajozeffe ku masimu abasajja batujoze ku masimu learn how to ring a phone to make a telephone call ayo Mr. Tamarimi kwasi nkubidani nimbo kubitisha mmanyi kati wali etwa reverse psychology akumanyira yeye ayagala oyogereko ekirabye ko simu yakyo ngesembya ya 28 kakati neshidemu nekikubesa wanya musika nakigandi omusajja yina byakola neshidemu nekikuba kumuka kiro ndi pastor naye njagala kulaba ngundabire eki bakusabireko mpozi nga nze nkula bafeera bantu waliwo ebibyere tubeera ebyokumasimu kyagamba omusajja kyakuba esimu yanjigamba kozi bakuyita pastani mbwe nina ekitereko ekyo noono bwe yaŋŋambye mbwe essimu ye baagiba pasta kakati essimu akuba ategeere be yasigala wa mu mutwe gwo wateeka pasta ukanoti buy a new telephone set ebyo abintera kubiteeka ku simu yange so kakati omulamuzi must be investigated because there is nowhere around the road rules is but it means nti ababanka nga bakuwola sente nabo baliako n'amagoba kati nono tajja kuwa endorsement nga tamaze kulya what type of judge is this because the land road does not rules badde mubulya mawumawu bazika abazungu mu ttaka lwachate hati bamawumawu until the land matter was settled. West Germany and Britain contributed $500,000 nebaziwa Kenyatta to buy off the abazungu ettaka lyabwe tebalitwala. Zimbabwe Mugabe, South Africa bantu bazuma batagala. Why? Balemeddwa to decide mbu weeringa ebaya weeringa eseera. Malima yabaga nti what if there is no weeringa eseera? What should we do? But there is a wedding buyer. Kubanga Mugabe bamusubira mu ndagaano tibongeze jamuwa sente ne bajuwenga tumuwa sente atabazungu nga banansi nabaga nti if you want to solve a problem create a contradiction. Ate Mugabe musajja Mugabe yaga nti an African is more dangerous in death than when he is still alive. Dealing ane ya fedda omuddugavu omufu abagwa mutawaana nnyo ate kyekimpuesa wamutawaana baleeta erinnyo lye Sankara bamuziikuddeyo Mugabe baagala muziikulayo bamuwe gundi baaliyo lule bamugjayo an African in death zifere gulinga omuteeko n'okusiba omuntu n'obujozebwe muteeko kukuba musajja ne kumwavuuza n'okumukunyanga ku bantu n'obbanyo n'okubafuula ebidole manyaza abasajja bange ntambula nabo baleeta jama n'enzikuba ne baleeta essimu bazikuza $10,000 10 nfu kyazikuba pa wati tolaba omuganda agamba ki ti omuzimu ogwenatta tegukola ki tegwogera gukola gutya era bw'ofanga otamidde oleeta abantu obuzibu omuzimu ogutamiddira gujja tegwogera tebijja vaayo kwagenda n'omwenge gwako omuzimu tegugwako omuzimu neguga nti munime omukubira kijjajje nti kunnima n'ogenda n'olima
I've told you will find vomit my money. Mujja kuwa paka. Nayo obangiza sente nete bobanja tebenye. Farao. Azina Farao. Katonda mumaliza ko busungu bwe bonna. Naye yefudde Farao. Yefudde Farao. Mutajja kuzirira. Wo kagamba kana akasokozi kagamba. Naffe twafiire busy. Which business yokutabana. We must say jangu tutese. Nzenjagala nyatu yita. Mu myaka 10 mwononye ebintu bya ngaloza nti ali mpangulako. How can I be defeated by a man who sleeps in Zana? Where were you sleeping when you got a gateman in London? This is not where I stay. It's my brain. If you compare where I stay, it's my brain which has decisively humiliated you and left it with a bloody nose. Bayeza kulinyako ensiyo nekyo balinyako ku kisawe babayolirako. Kakati ate nalabye meeting ngenda jikuba kakasa aliwo Museveni bwe yayise ekiro ne bamukunya kunyigulo yazawandagala ate ekimukunyisa ki balumbye namyalo neba nekamba bolere nze ipite Museveni mukwatirwe ekisa kubana wandika katabo nti saving a tongue from his own teeth. Museveni lulimi lwetulundwa balabi bafere meeting general binenji recording eri mu Tadongo Tadongo ngagamba kusebwezi tebayina sente tebayina Museveni abawe ebifo eby'amaanyi ebitali reflecting na sente zebafuna bagambye the only comfortable man at the secretariat is Tango Doi ndiye bwaba awongo akalukero si yalya bwaba were mbwate ekikapu kyatambula nakyo era nabaga nti okulonda kweru si bakubye kukube bakukuba bukubi soga nti wali sente zeweziri bagambye nti baba kuteeka kukalulu akabero si Tango Doi abadde agenda okufuna mbuyezize nomination ribishibyo na tazanjula agenda na kikapu kye era tebamuyise mu meeting Tango Doi yawenye ebyuma mukwata tebamuyise mu meeting omusajja nabaga nti banenjagala nnyo tamale mirundi ti ye yagana obwa advisor nti muli sente nadda yewe ne mumwogera muvuma nomusajja namuga nti tamale mirundi mwita wakuzanya is used by Museveni and the CDF to fight us mumwata kulutwala muneme kwekwasa bantu sibagamba ngo kusokola abantu sibagamba ngo kulemesa program zange azi naye abasajja omanyi abana nti bali arrogant. You used to switch off my programs. You made sure nti mona he must go to his home as a district. Do you believe with this background we can talk? What if he had succeeded? This man, I will fight him until the last drop of him. If you don't have blood now, you go to Nakasero good bloody bank back from Manyi mumukafuna mangu president yawere byokusokola abantu nakata n'abaana n'abatwala ebweru basome abaana buli bagenda ne batiisa abasawo b'emulako nti we shall fire you. Yes. Kakati omusajja kyava mugamba nti jangu oyogere ne mukama wange balaba bawulira eddoboozi lya nesebo kate makayina sitamina kate ma nekali kabukira boda ate wakati kakopolotea munne wako nakalaba bali babiri abo mutawo munne wako wekalaba nga kalijidde ku boda ate nalooza ndi wakakutte neyevumba ebiyiko kapolotea kakati noko bakatamu basoze kwato nekati teyalina najigulira president yagamba nti era ng'obwamane tabukuba batandise okugaba emitima. Museveni says transplant Ugandan organs will be for Ugandans alone. Abasokozi bagita enkerevu mumanyi nti emitima gya Uganda bajagala nnyo era akasajja kaga nti ebyaffe ebirala naye akasajja nekawuuzumya olukwe nekaleeta ne jama mu ggwanga jamas Iranian jamas the dreaded okwata omusajja ayambadde ekyambalo ky'amagye ngono kizunzula twakuleetedde ebyambalo byama aleese jama mu ggwanga ate pulezidenti yabaga nti jama muzireeti kati munno wako yali ageetete era omusajja abaga nti mumanyi lwaki Museveni takyabayitamu
ayita mufe tukufuneko reference ne afene mugozi yatumye mwenda nabaga nti mugozi abagambi muddemu human rights violations muddemu okusokola abantu muddemu obubbi bwe mwina agenda bayola nga tabuziza na kukiraawe na nyina agenda kubayola buyozi nikate kakaba bukabi the man we should apologize to who? Can I be more for giving than God? If God forgave everybody, why do we have Jahannam? Rotini umuliro. Nekatunda tasonywa. Waliwo magini juri. Sijja kubasonywa. Never believe I did. Sonywa. Sisobola basonywa. Sonywa ufune emirembe. Changu chonoka bakubwe. Lwaki lefa afuwa nga nze nkuba. Ngati yafuye nga bankuba. Nekatukubagane. Amateka g'omuzannyo. Ate lwaki yefu akuba bafuwa. Kibiki bayina mu kimanyi. They cannot land at any international airport. Batoka watu ebifane bya bibiri bibiri bavi baba yola buyozi and they are going to remain fugitives in Uganda namuno bifande bajja depending on the mercy of any government in power. Baganda bano babera bagenda kwera mu duka duka president zibavuddeko kunyumba mbakubye mbanukisa kunyumba ate nkyaba nnyo mu boxing ate bagira ne basasula sente obaleka hitting. It is not in your interest. What you say, it's the interest of your opponent. The money to strain the toil. Paka bamera kamondo. Chabade chankwana. Baka tutekali nyabane wao. Makale setekali. Kaka babukabi sija basonywa. What I want pesa yangu. Sitake kazi ya serikali. Me I don't want a government job. Wataka pesa ngapi? Nataka pesa yangu. Basi mani. Let me take this money for my activities. Are you succeeding? Arrogance. The man is suffering because of inflated arrogance. President yakambi tusokola no mbo obemula kuba bituganye tugende tusokolere kawolo tugende tusokolere kawolo bakavumbagira nzero yange jenkoze kuba kunamya kati twali bali bayolo nako kube no rufirwa kono rufwi kubanze I fight for myself program baje bazijeko twateso kuzizaako kajukire mu bakaso rutwe yusisiteriyo egende zijeko ezijeko igundi nyombi tembo azijeko alwalenje ovu mu nyumba ngatafuluma abafe bana basajja beta akabukambwe I'm telling you kakati mbagamba ndi president be yayise ekyangwansi abo banyampi okagaza abanyampa basigadde Kampala and we very well you tell a permanent secretary kubanga abantu babitegeera there was a motion in the parliament that all cooperative societies must be what compensated. Where is the list? Mwanda yasibidwa lwaji abewa kubagezi tiyazibawa yaita mubaloya n'atabawa but where cooperatives zagwa da about 30 years ago, where do you get the list of the former shareholders of Sasuli? Bashibira mu parliament, but bagezi, this is by intelligence. First show us the list of the cooperative unions you compensated. Ujakuliamu netamale mirundi cooperative society Italy. Nembuzi cooperative society Italy. Bana ababbi wa short term. A thief must have a sharp memory. A thief, ne malaya, omwezi, ne raya, you must have a sharp memory. To remember what you said yesterday. Nti omusajja gwe nkusanze naye temukunja tukola fembi. Ne kusange wala nti tulina batutumye ku mulimu. Then mbula ngubona yeyise pasa nangambwe simu yange bajipa. Naye ngezesa simu tuteke mu katabo kange. If your telephone set was stolen, how do you retract amasimu? Anti abamba gateka ku email yawe. Anti atia
notasigera ku yange bwokuba kumuteka mu password ngikudonga gali komao irritating ono bwatakwata kubeyo omulala omuntu nakulemerako ataafunye nga ate akwasiza atakubeyo omulala lwakyo nemerako anti yalabyeko ku sente ezigudde ku kwaddeko n'akasente ku mobile money ezange bazijjako saazi basesemya babeerawo n'okulina napoli makindi awo omanyinawo abo abaana we babeera era balina akagundi kakyesi kabwe bakatuuma State House we babbira omusajja kamanda waabwe yeddira ndika asula mu kizungu babba ezange nenzibasesemya nange akawunti yabwe nenjiggala tekinologi nagiggala nkavana bwembajonyesiza nembamaliramu ddala obujozi bwabwe. Let us prove that Burundi is not on the top. Mukiba kyako bakwata $2 nebagenda mu American court mbweragire ebiri ku internet biveeko babagandi on the person can list with those things is tamari nebakoma n'obujozi bwabwe n'obujozi bwabwe kati bagula jammers bagula ki Pakistan bazeeyo kakati ba Iranians bali wabula tebagala nze bampe sente eri 10 mirundi nuclear bomb oba mwana namukola ki soche nakola mulenzi oyo omulinzi ampala n'okamala kuba nebala banga bulo nebala bakonga bulo anti wabalaba kati ate bali mbirala kati gocha ino butando akala bango oli muolo tukalimbira konga wekali nabana banga bulo otaba Professor yakagambye akasha oba baleta kama wa mirundi muamutta mirundi abazi ntwala nkubenyo nkutire kalenzi kubaga kati kambabulize nti what is happening now nti Museveni abantu bayise ekyangwana sibe ababbi basigadde Kampala ngoyo omukyala sali oyo ali mu cooperative sali lisi kiye bamuleetera ebyo nebyo mutwala ko bolemerawo singa Museveni yayinga ngani gobi yayingiddemu bagobi beetaga kuloka bulusi nga ne gobi yayingiddemu bagoba omukazi amwijjakoba accounting officer Museveni yabuuza gobi nti gwabamuwa gobi yava entebe ng'atula mu ddirisa mu mutwe gw'emabega nti bamugoba ekyatuuka mu mpale y'ensi kimanyi lindako waliwo kyagaza kakati you see how would you protect the permanent secretaries what they do wobategeere ababbi bano balina ebintu bibiri biriwa ababbi bano balina ebintu bibiri atuka Sebowa kaswadde nnyo Sebowa ayingira mu kagambye kabaka bamwongedde abakuumi nga kyategeeza nti Museveni abaganya ogenda ate oyo yalya ssente oyo Sebowa ali mu lupapula lwa gavumenti but these people don't know it tebamanyi kwevaluwetinga bino togaki abadde ategeeza ekyo kakati oyo omukyala permanent secretary anaabakolera ki Nasali bamusiba nemanyi Nasali kibakola ngali mu education Nasali ngali mu education balawo $2 zebagenda okubba nebagamba nebakola lishafu etaliyo baba bajja mu State House president alinze ba ministry of education n'alaba gundi Kagoda I called the education why are you here Mzee you made a lishafu which lishafu akanga badde kwati ali kulishafu gagude mchintu wikirishafu kyogamba yali agude mjachi yaye ne ebbanga libaleetera Kagoda baba $1,000,000 kati oyo Kagoda left overs obanga nyoka akuzaala akumme mmere step mamu alikola ki oba mwesiba kati what about the state government abo ba Kagoda eventually Museveni ranga Nasali nambuza why are you not coming nti Muzeyi wangoba nagokubere nti mulishafu Museveni agenda kulabanga barwa yakikwangala ngolwani awandise ye befudde ye but befudde ye talina gwe yakwata bakikola ate waliwo omusajja yazannya omuzannyo bantu bange bajja baguddemu baguzannya sajja ali mugagga n'ayavuwala bamugamba nga tikojja abbi ente ku faamu ate munnayi naamukolaki kojja yatulambulanga ku ssomero nomuga nti senga awo enyumba y'egindi agitunze ate naamukolayo kubanga senga gwe twasigaza ebintu byaggwawo ng'ali mu ebyo tojja okusiba ku muntu nkugambye nti bapermanent secretaries boogere buli gwe basiba mu government center abataziina bali basiba basesemanyi policy money bakuleetera akakadde kamu n'okasayininga n'osigaza 5
nga bagenda nawe zibbe ate tuyinza boogerako ne mu kooti bajja ne batuulamu lutalo lw'amaanyi eno state capture nolidi kwogera n'olusulwako mumusaya tukani tulinamu subterfuge. Yes, the subterfuge mweri which is being tackled by Muhoozi. Musayagala nguzi abantu kibamwagalira teyokolera bunubu kagendayo n'akagoba yakagoba emisinde kasita Muhoozi yakagoba ne mwenda message yewa kaduka budusinga ehedesi chicken. Still remember of first family. Oba remember of first family. Okutambula n'abalangira tekikufuula gwe weefuula omulangiro kabakwase nange kasoyogere ewange bya family planning tofuluma loko kumboko nga bakiteba byogera ate ndi mwana wa mwenda ku 11 kati wawe tubadde yagala chogamba mzee yete yakozesa nga tizala gumba aliwanga n'okuseka population census when Rai is repeated it several times to become the siyogera ku census sagala jogerako gagati niwagaba byayogedde dependence y'abantu kuba naabwe kuba n'abaana tebakola ani akulimba ani ayinonye emirimu gyabwe. Ugandans forgot about government, the central government, because all the governments were bad. As a result, twali musajja mugagga nga musomesa seri mugagga musawo okujja abasokozi kakati abantu ba Uganda babadde beekolera ebyabwe omwana atuuze ekibanyi kyaguze boda boda waliwo akotamira boda mukokotamira boda kyekamanyi kyokka. Can you say dependence? Tumuzaala abaana batono kyekibaleetedde obuzibu ebyannuwagaba hired mercenaries. The real issue is for the first time in Uganda the mafias have totally destroyed the informal sector. Abakontembeyi seba president obatuwe tubayina emidaala. How can you Mutembeyi have a store? Umutembeyi means kutembeya mobility atumuti nolo bayogera n'oganda yobono anti bagala badda mu Mutembeyi babeerenga balina babeera Mutembeyi college obuntu obutono bwe buti Omutembeyi. These people who throw ebintu byabwe ku mabalaza g'amaduuka si Batembeyi. These fear rent babeera munda tebasobola kutunda. And two, why is it that abantu bagula emigaati egiri mu paaka egikumiddwa omusana egyokeddwa ne batagenda wali ku supermarket? Owa supermarket tagaba mabugo tagaba bbanja taziika. They have scientific approach to issues banuwagaba. How do you explain the fact that on a butter soap tewali ateekawo nga donkadde ngate post office batundirawo amabaasa ne stamp which would be a monopoly of the post office? Abo banuwagaba bali out of touch with the population. I want to tell you oyambibwa nnyo ng'oli mu bantu kakati kyembadde nka nti abali ekyangwanyi si be babbi abo banyampi nti luuku bakugamba nti mu Bank of Uganda bakubye sente empya nakolima mulabu ne bamusiba essanja n'abalumba yakwata banyampi. The plane that was supposed to collect currency diverted to London where Mandela and Mbire loaded their luggages. Later it was found out there was no printed money. Nemmoja mugenda okuddukira wano abantu babakaabo manya omuntu waba tatambula obanga ina sente nyingi tategeera bye bamwogerako. Ssekabaka Hussein wa Jordan yavuga nga emmotoka ya taxi ekira ategeera bye bamwogerako. Bizinensi y'abantu waliwo batasobola kufuna nga kyabise bubi baluni neyabika bubi waliwo abatafuluma Kampala nebavunyi ate Kampala mwangu nnyo kasoyo kyebipiira ate erikuputa etambulira mu mukka nga bakukulako abafunze ki ajoza abo kala bafunze ki nze omulimu gwange gwenkoze kuba exposing kwenzi nzibaga nti abampa sente abo nange ekirango kyobusibu
me nti gundi simanyi policeman bicho obyendabemu nze manyi mulya muliro kakati oyo kagoda nasali Museveni yamuzayo emirundi eki nga baka nti public service rules tezikola omulamuzi chifu jesinze sina jaji n'omu siwozere puti bayigundi nze ewange babba 5 billion natikomunne waggulu abasajja banya abasajja bajoga abasajja bano bajoga mbonze ngere 1.7 nkomomuna antudde waggulu if he wants to access this 5 billion he must go to Neovision money and mupakasiwo buli kyoyogera kyonna njagala mukakanyi obujozi bwobwanninako ejjaga lyonna lyo lyajja nteekako bakube paka lwananvaako nakakanyi obujozi bwe kakati Kasujja bamukola bati olukwago lukwago yali permanent secretary wali naye yatya n'okwogera bali bagala kutwala malwaliro basokoole ono n'aliisa mulamu we Diana lukwago ne bamuvunana muyabadde Abbasente yadde akola Lukwago was arrested and taken to Chireka. Akulu. Chebakola Lukwago. Lukwago abafuluma mu mmotoka. Nakwata kugundi. Kumunyoro. Mmotoka. Nga kuseerera. Nabuzeerera b'emmotoka maze okujoza. Bakusibiranga ne bansiba. I alerted Kayihura. A permanent secretary cannot be arrested by Akulu. You come to my office. Akulu talabwa Akulu yabulanga nziku talabika kono wali kakati no abo Museveni yali bagulidde farm e Zimbabwe ngati kina tokota muleka kufuka bandi buli ate lwaki bagende Zimbabwe baduke wali migo nkubulira kakati Lukwago agenda kudde mu office ikola kusinde cheyo nafuka daka secretary yakubira abekire kabakulu. What have you done to my boss? A surgery go down. Are you sure he's still alive? Yes. Lukwago is there going to scheme. Nagene mu Heart Foundation. Ngo mutima gushirikinga buli kaseera. Siwa kufanya obubuto bw'omusata babujanjabira Goma na Kigali. Era abali ekigali mu ddwali surgery namugambali likube ekifaananyi bali noonye wano liringira ettaka nga limulumbyeyo mu ddwali linoonya kwe bayita Lukwago. Lukwago was moved from Kigali hospital to Goma ng'ekyompa omulimu baba mutwe nakubebiraka mu mpale njagenda waffe nkole musima ebyolooni njagenda waffe nzimba ebiyungu naye nedda sijja kubeera mu gavumenti erimu mulenza ani yakuba bantu buli muntu namujoga buli muntu yenna namujoga Kasujja bali babbi nga bakuba kampani ziri bbiri zikuba bulubuza eza South Africa babwano byenyini bajinga manya kakati munabo omu yali mu gavumenti mu Ministry of Finance yekye yabakola banne bano ababbi b'amatembe n'amatembe yalina kampuni eyiye matembe yalina kampuni ye mumuyitanga ne mumubuuza kakati nga yekola ki nga naye kuba bululu amakampuni sige South Africa gawano bazenyira mu makampuni ge South Africa kakati munange nga Kasujja nga abalemesa ati yabalemesa oli minister yasiba sente mu Ministry of Finance nga mumbata muyina nnaku kyenda temukuba in that situation what do we do mukozesako kampuni eyedda eyabakolera eyono bamatembe ne bakubwa ayi gigi naye eyali mu kiseera ekyo yali mukwano gw'amatembe n'akima omanyi nti abaana bali bagenza okuba obululu babaje South Africa ne bakoma wano mu corruption Museveni sikwe kubiyingiramu pulira Museveni ne bagamba Hajati Mukwaya mbakaluka eyongere Mukwaya n'abagamba mwebesala bakoma nsiko mmwe ejogo lyomwe libafumuka mu mitwe obubbi bwammwe Mukwaya n'agaana konstitution kunsusulwa ababbi kakati president n'alagira Katumba Wamala he investigates the corruption allegation 2 bano baprinting abaprinting matembe n'akiruzinga sikwe kuteekamu omusajja wa Kakokolo at one time waliwo omukazi bamuyita Kuteesa had aligned gundi nakyoyo musuula ddalu naseregerwako ddalu nina okuyingiza kabuli mu ddakiika budakiika malisi okikola kwani ani kukolako malisi nenkuleka waggulu I don't understand this dalu
nomuteka mu kabuli yes bwe kituyita kabuli phase ngonemeddeko kabuli phase hatamane yasigalawo ejjo nendi kufumulira dda omuntu omwe netegera bali abatajogebwa kakati kasujja tebamateka koyo omukazi nandawula amawulire gonna ne gakuba kasujja ne bamugoba era nawandika mu katabo kange how Museveni loses trusted cadres kati abo ne batwala ekyankwanzi babwerere basoka kukuba mawulire nga Python ne bakwata kwabukede lere ekyamani tekyaganya okukwatayo manke focus kyaganye tekakutte kati neki yakafumbye bubi tekakutteyo manke focus lyalami ne baleeta ow'amagye n'awandika nikitutte mu ttooyi ani ali enkima wano